Empaka z'abayimbi zikutte wansi ne waggulu. Lwaki ensonga yino social media Ewuma etabuse kambi kutuuseko Gravity omutuju ne Spice Dana olutalo ne Roja nabyo bibino mbikuletedde n'obujulizi songa ate Bad Black amaze n'abyogera ebiki byonna mbikuletedde akatambi kafulumye ak'omukyala abadde bisaaki byonna byenkuletedde nkwaniriza konyogoina atulaba natuliriza oli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like mukwana gwange bwatana bakubera ngate ojikampera badde mbuzeko kakabanga naye ate nkomyewo mu system bwoba maze okulikinga video nzikiriza nkujukize Hajati Kalodo omusomi wa ddoa ajja kulomberedwa ensonga singona boyina ebizibu ebyenjawulo akugamba sangiwa wakiso era ngona akola ku bizibu ebyenjawulo gwe nayagala okulomberedwa mu business ononya mwagalwa mwami okola ku bya passports oba visa ononya butuze mu nsindala byonna Hajati Kalodo ajja kubeera ngate abikumalira. Kale ntandikiddewo mukwano gwange wobanga omaze okundayikingira ka video kano bwenti ntandise n'omuyimbi Gravity omutuju era ng'okuva olunaku olw'Essande lwe yavaayo n'alaga ensi nti alina obutakkanya masekati ge ne management y'omukyala Spice Dana era ng'ono ye mukulu Roja oba manager Roja ng'abangi bwe mumuyita. Era omukulu ono Gravity omutuju yategeeza ensonga nti lwaki abantu abo bambwa nnyo lwa nsonga mbu abayisa bubi abantu wabula ebigambo byayogera nga tebirina nnyo obukakafu wabula abantu okusinziira ku Gravity omutuju agamba nti Files azeyongera okujja complaining ku mwami ono oba ku nkola y'emirimu gye amanyiddwa nga manager Roja wabula bino byonna Gravity omutuju abyogera naye ate era kikkaatiriza nnyo nti Roja gwayogerako ono manager wa Spice Dana mukwano gwe nnyo nfanfe era agamba nti n'olunaku lwe yakiisinga Spice Dana akafaananyi ako oba mukyakajjukira navayo ne mbakolera story yo. Gravity agamba nti manager Roja ye yamuwa order kiragiro si order ye yamulagirira oba ye yamugamba akisinge Spice Dana n'ekirala. Era Gravity omutuju nannyonnyola ensi nti tebyali bya ddala eyo yali just video shoot gye baalimu ye n'omukyalo oyo muyimbi Spice Dana. Ngenda kubeera nkuwa Gravity ye kennyini agende maaso n'okubeera nga akwennyonnyolerako omuwulire mu bigambo bye wabula olutalo luno tetumanyi wa gye lunakira cause manager Roja wamu n'omuyimbi Spice Dana bo tebannaba kuvaayo mu lwatu akubeera nga batutegeeza ensonga entuufu kiki era kiki ekireetedde Gravity omutuju okubeera nga akati nga bw'atagenda kwesonyiwa manager Roja okutuuka ng'ensi realize nzobanga ekitegedde manager Roja omutuufu wamu ne Spice Dana bebaani mu nneeyisa yaabwe. Video yino gyerabireko ate oluvannyuma nkomewo mukwano gwange nkwongereyo. Gwe ne Spice nga mubadde ba mikwano ba best friend bukisi bwebo. Ensonga yange si ya Spice. Ensonga yo yaki? Kwa Spice mukwano gwange. Si mukwano gwo. Mwabe kuba ne kisi mukayimba. Yali video shoot ate era mukwano gwange Roja ye yakola ki yandize Spice tabanko kyali wange Roja manager wa Spice ye yali mukwano gwange ate ne kati mukwano gwange ne just nayogedde bogezi mazima nejogera mukiri bwe kitne omaso musobola mu bufumbo ne omwami wo akajja kukola ebintu bingi tegera tsegambo ojja kunoba leero obigadda muno naye mwana ono gayisi mukwano gwange kitegeera n'oyita ne mubalala ne baga mwana gundi yakola bwati yankola kino bonna abadde mikwano gye ngola balina kibogera. Songa ate agava mu Boston omukulu Jose Chameleone agalagira ddala nti munange show ya flopinze bitya era ng'okubalira bubaliza abantu ku ngalo kikutwalira eddakiika 6 n'omanya nti 12:3 paka ku 5. Chameleone oba Jose Chameleone munange olunaku olwabadde lwaggulo show ne flopping mu Boston bwe yabadde agenza okubeera nga ate aperformingira abantu wabula abantu kino bakitadde ku byabufuzi omukulu ono yagaana okugenda ku side y'abantu n'atwala side endala mu byobufuzi ensonga lwaki mbu buli walaga abantu tebakyayagala kubeera nga ate
bettanira oba nga bajjumbira shows era okusinzira ku comments ezibadde ku video eno abantu nga bavaayo bakomplaininga nti munange Chameleone kino kibadde kimugwana wabula Chameleone talina bakubeera nga ate munange avaayo okwogera ku nsonga eno nti oba promoter akasente ke teyakasabyeko balance ago nagasinga mukwano gwange nja kubeera nga ate nga kuleetera wetunaaba twongedde okufuna agagakirako kale atago nga wumuzaako ebbali omukyala eyabikoledda nga kati tebimukwasa nsonyi kwogera Bad Black ekimyula newankubadde nti eddako yali muddugavu munanga avudde bwati nabeera nga ate atangaza eggwanga n'okubeera nga ababulira ku kyama kye lwaki abantu b'ennaku zino takyabawabudde kankuwe Bad Black mwewulireko nkomewo nkwongereyo kulungi wasazza musango mbunze mulungi nze muto nze awooma okulungi wasazza omukyala Grace Khan congratulations kongs munange amawulire agava omukyala omuyimbi Grace Khan brother we yatikiddwa mu mwaka guno gwennyini era n'omwezi guno gwe tufundikira era nga wetwogerera family ye erimu masters degree musanyufu bitya congratulations Grace Khan wamu ne brother wo songa ago ngatade ebali olutalo olwenkugambye nti olutandise okubeera nga luze ku social media Empaka ez'abayimbi ezaani asinga okwambala era nga mu bato eno erimu omwami Idrisa Musuza omwagala babangi Eric Enzo okosako Fik Famyaika ne rapa omulala amanyiddwa nga Navio nga abantu bagala kumanya ani omuyimbi omusajja asinga otulengedde comments ezenjawulo nga zitegeeza nti kebakole batya omwami Idrisa wa Eric Enzo munange mbutasingika songa atabalala bagamba nti mwe ebyo muli ku biwero omwana wanaleeta ekikumba ba followers ne batandika okubeera nga bakigula kumukumu Fik Famyaika agenda kubeera nga ate awangula bateno songa atabalala bagamba nti yadde bali bambala ne bambala layisi omwami amanyiddwa nga Navio munange nti yakyasinza okubeera nga ate ayambala engoye eziweeseza ddala omusajja omugumivu nga ye ekitiibwa kale agogonga nga kutuusizaako munange ngenda kubeera nga nkulekera akatambi k'omubbi eyabadde agezaako okuba amayumbu babidde amayumbu ebbanga ng'akozesa mulawo mwegendereze nnyo bannayuganda naddala abalina amayumba agali mu bitundu eby'omugotteko vidiyo yino mbasiibulidde wano mubeere bulungi mweraba ono golaba mubbi atugeragamu engeri jaggulawo ennyumba z'abapangisa n'ababba kati ali mutulagamu engeri jaggulawo nga kuliko kufulu n'asobola okuggulawo ono omukyala engeri ali mutulagamu engeri jaggulamu ennyumba n'omulawo gulawo yabo gulawo agenda tulaga ali mutulaga engeri jaggula enzigi nga munda totaddeemu kufulu akyatulagamu engeri jaggulamu enzigi yanguyaako nga boggulawo kyokka bijja olwawo bwotyo ngenda kati aleka waggule bwemba ngenda kukola musa gulawo
Esumuzo kiriwo ekigulaawo. Kiriwo esumuzo ekigulaawo. Ajja ddugula lwakuba kati atiitidde mubwebwa ajja ddugula bwatwe bwaggula kubanga olwo tetusangawo bulijjo emirawo gulawo oluggi gulawo njagala opening okay kati galawo kati boggalawo ekisumuzo kyo kirabye amanyi mu nnyumba y'ekisumuzo jangu mukulu bwotyo bwoggulawo ennyumba z'abendi bwatyo n'ayingira n'ajja mu seefu ebisumuzo kopi ezisigala mu nnyumba n'asobola okuggulawo n'aggalawo